بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. بتندرز الله سبحانه وتعالى بلي مقرو نبلي منسمنا بتماني بتتماني بتلابا بتتلابا بمتندرز الملك يكباكو مفوز وانا مدلا فوق بيونا القدوس ومتكف واساني دو كتكس بغير ناليه نتالي سيغا نزيرا بجبا مسيغا باتكيرزا العزيز يوكتي واتوانغولي mumanyi gonna kyabasazeewo kirina okuyitawo alhakim oyo atakola nsobi buli kyabaakoze abaakoze ekituufu mu budde obutuufu ku muntu omutuufu. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والذي يوي الله بعث يتم في الأميين mubantu abaali batamanyi kuwandiika wadde okusoma be bawarabu bw'ebiseera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabatumiramu rasulan minhum omutume nga naye wa muboke nnyini tamanyi kuwandiika tamanyi kusoma yatilu alayhim ayatih nga alina okubasomera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wezakihim nga alina okubatukuza abalage emyoyo gyabwe wegirina okubeera nga gitukulira ويعلمهم الكتاب والحكمة abayigirize ekitabo kya Allah n'ebyama ebikirimu abalage n'obulungamu obukirimu abayigirize na hadithi amagezi agakinnyonnyola ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala wa in kanu min qablu newankubadde ng'olubereberye nga Qur'ani tennajja lafi dalalin mubin abantu abo baali mu bubuze obwannamaddala nga basinza amasanamu mujahiliyatihim mu biseera byabwe ebyobutamanya. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم n'abalala nga nabo ba mu bantu bano basaanidde okugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lamma yalhaqu bihim abatannaba kufuna mukisa kubeera nga basinkanawo nabbi tebaafuna mukisa gumulabako wadde okulaba kwabo abaamulabako abo beffe n'abalala abatannaba kujja nabo kyekimu kitabo kino kijja kubakwatako kibeere nga kibasomerwa kibalaga awayinza okutukuza emitima gyabwe eri Allah babeere nga abantu balambulukufu bulungi bave ku nsi nga Allah abasiimye babeere nga bayiga ekitabo kino babeere nga bayiga ebigambo bya nabbi ebikinnyonnyola wa huwa al-azizu al-hakim. Allah yewaamaanyi ku buli kyonna kyabaakutteko ab'amaanyi tebasobola kumuwangula ate takola nsobi wonna waaba akikoledde okakasa nti weewa watuufu. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يكينجرا kya Katonda يؤتيه من يشاء gw'ayagala eky'obwannabbi n'abo basahaba be yalonda okumulabako n'abo abaalaba kwabo abaamulabako ekyo kyengera kya Katonda bw'atyo bwe yasalawo n'akiwa baayagala. wallahu dhul fadli al-azim. Allah yenna nnyini birungi ebiyitirivu. Allah subhanahu wa ta'ala akola ky'abayagadde nga bw'abayagadde nga tewaliiwo kubeera nti aweebwa magezi oba ayina gwe yeebuuzaako. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة اكفانا نتابا انتوابو abaakwasibwa ettawuraati babeere nga bagikolerako be bayahudi abantu goberezi ba Musa alayhi salam abaali ab'emputtu Musa be yabonaabona nabennyo mu kubakwasisa amateeka abasinga obungi nga tebagakkiriza thumma lam yahmiluuhu oluvannyuma ne batubeera nga tebagatadde mu nkola
babeeranga tebagakozesezanga bwe gali mu tawurat. Allah ekifaananyi kye yabawa bafaanagana kamathali lhimaari, bafaanagana ng'endogoyi yahmilu asfar, esitudde ebitabo ebyobuvunaanyizibwa ebirimu ebirungi ebiyitirivu eby'ebbeeyi, tebisobola kubeera ng'endogoyi ebiganyulwamu yadde nga birimu ebintu ebirungi. N'abantu abo bwe batyo bwe baali bafaanana, ng'ebintu ebiri mu bitabo byabwe makula, naye nga mu butuufu balinga ndogoyi tebasobola biganyulwamu. Biisa kibi mathalu lqawmi, ekifaananyi ky'abantu abo alladhina kazzabu bi ayati llah, baalimbisa amateeka ga Allah ne beefuula ng'endogoyi eyina ekyebbeeyi naye nga tesobola kubeera ng'ekiganyulwamu. Wallahu la yahdi lqawma adh-dhalimin, Allah tasobola kulungamya abantu bali az'amaanyi ng'abo. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل باقام يا أيها الذين هادوا أبانجموا أبا يهودي أبا قبرز با موسى أباقانوا كبيرانغا مقبرد أمتكا الله إن زعمتم بمبيرانغا مكاكسانغا بمروزا نمغامبا أنكم أولياء لله مجبان فانفبا الله من دون الناس وبتفنا نبانتو بلالا fatamannawu lmauta, kale mwegomba okufa muyingire ejjana, kubanga ejjana yenkomerero y'abalongoofu. In kuntum sadiqin, bwe mubanga kyemwogera kyamazima nti mmwe banfanfe ba Allah musinga abantu abalala bonna, mwegomba okufa muyingirire ejjana, muleke okubonaabona n'obulamu bw'ensi eno. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا يتمنونه أبدا, تبجى kwegomba kufa mirembe na nnaku, kubanga bamanyi bima qaddamat aydihim, olw'ebyo emikono gyabwe bigikulembezza okukola nti si birungi tebibatwala mu jjana. Wallahu alimun bizzalimin, Allah amanyi bulungi abali az'amaanya, ab'ekika ekyo tebasobola kwegomba kufa kuyingira jjana. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل باقام إن الموت الذي تفرون منه, nti mazima walumba oyo gwe mudduka enkya n'eggulo, bw'akukwata n'ogenda mu ddwaliro omungereyo, bw'akukwata n'ogenda ku muganga omusawo omuganda olabeke nti era tofa, agamba walumba oyo bulijjo gwe mumumirira amakerenda ne mumumirira eddagala egganda oba ey'ekinnansi, fa innahu mulakikum, mazima ddala mbakakasa lumwe ajja kubasisinkana awafunda abeere nga abawangula. Summa oluvannyuma turadduuna muzzibwe ila alimi lghaibi, eryo yamanyi ebitalabwako, wa shahada n'ebirabwako, fayunabbiukum, abannyonnyole akawunfu n'akagga, bima kuntum ta'malun, okusinziira nga bwe mubadde mujja mweyisa ne bwe mujja mukola mu nsi muno. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا إذا نودي للصلاة السنجي بيريكو ولد بالصلاة الجمعة من يوم الجمعة كرنكو الجمعة مولد الصلاة مازين يقو ودو كجندو كسالي للصلاة الجمعة فاسعوا مانغو مستكريمو مانغو يريمو تموي كنيا mugala amaduuka, emimbi muziveeko, ofiisi muzisibe, musitukiremu mutambulirewo, ila dhikirillah, mugende eri okusaala awali okwogera ku Allah ku lunaku olw'ejjuma, muve ku mirimu gyammwe nga muwulidde omwazinyi, mugende mubeere nga musaala. Wadharu lbai'a, muleke obusuubuzi, muleke okutunda n'okugula, ebyo byonna mubimma amazzi, essaawa kati eriwo yakutendereza Allah. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, ekyo nno kye kirimu obulungi gye muli singa era muba mutegedde. Obusuubuzi obutuufu obumaze okuyingirawo, bino ebiwaanyi by'edduniya mubeere nga mubiggalawo, mugende mubeere nga musuubula ne Allah subhanahu wa ta'ala.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة نهي الصلاة سنغم ربانجي ودي فانتشروا في الأرض مدي يوم ساسا نمسمنو وابتغوا من فضل الله منوني بينجر بيا الله بيا مسلمون بيتربو واذكروا الله كثيرا نيجو جموغري رانجينيكو الله نمتموير بلا بوبوغرا ودوكاريو بسم الله بوبيرانغو توندا يوغيراكو الله بوبيرانغو لناولي ما يوغيراكو الله لعلكم تفلحون وكوغيراكو منيكو الله نغمري ملي مجامو يوكيجاكو باليترو كويسيما mubulamu bw'ensi n'oluvannyuma lw'okugivaako. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة الله تنمزين بيري يريو مكسيرا النبي صلى الله عليه وسلم بيريا سازا بالصحابة ibisere ebyo basahaba bwe baali basaala bwe lunaku lwali lwa jjuma ne wajja konvoyi nnene yali eyingidde ab'obusuubuzi bayingiddewo nga bano basahaba bali mu jjuma obudde obwo baasookanga kusaala ne balyoka basoma khutuba nga bwe kiri ku lunaku lwa idi essala yali ewedde naye nga bali mu khutuba omusajja yali ayitibwa Dihya bun Khalifat al-Kalbi al-Ansari n'ayingiza emaali ng'ava Eshaami emaali eyo yalingako obudodi ng'abantu emaali bwe beeyingira bakuba obudodi abantu basobole okubeera nga bakuŋŋaana abamu nga bajja kunyumirwa kadodi n'ekyanga ebeerawo ng'emaali eyingidde abalala nga bazze okusuubula. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu bwe baawulira obudodi nga buyingidde ekibuga naye ng'essala ewedde nnabbi ali ku khutuba abantu bonna baagumbulukuka ne wasigalawo abantu abasajja 12 n'omukyalo omu ne basituka ne badduka bagende abalaba obudodi balaba obudodi abagenda okusuubula basuubule abalamuze abalamuze buli muntu n'abeera nga yeeyuridde ebyenfuna y'ensi. Allah agamba nti wa idha ra'aw tijara abantu bwe balaba ebyokusuubula nga biyingidde aw lahwan oba ebintu by'okuzannya ng'obudodi enfaddu ilaiha basituka ne bava mu jjuma ne bagumbuluka ne bagenda eri ebintu by'obusuubuzi n'ebintu ebyokwekyanga ebyokuzannyazannya banyumirwe. watarakuuka laba bwe bakulesa nabbi Muhammadi qa'iman ng'oyimiridde nga bwe tulabye abasajja 12 n'omukyalo omu baamuleka ng'ayimiridde nabbi ng'ali mimbali akyabuulira wadde essala yali ewedde ekiraga nti nno khutuba esaanidde okubeera ng'ewulirwa lwa mpaka kubanga Allah yanenya abatawuliriza khutuba kulubagambe ma inda Allahi ebyo ebiri eri Allah mu kuwuliriza khutuba birungi nnyo khairun min allahwi wa min attijara bye birungi okusinga bye mugenda okulaba ebyemizannyo n'ekyanga y'abasuubuzi n'ebyobusuubuzi mu abagenda okusuubula. Wallahu khairu raziqin Allah ate ye mugabirizi asinga abagabirira obulungi nabana abasaala asobola okubagabirira ne bafuna omugabo gwabwe ekyo kyonna kye yabagerera tebayinza kubeera nga kibasuba olw'okubeera nti bali mu swala.